Yatya. Deputy Speaker yavawa mwefudisi, Speaker yava mwefudisi. Bwebadde bawadde Rebecca alitwala Kadaga okwogera ebyafa mu NRM. Yayogedde biki? Bwe bawadde Anita Amongi gobaga nti yakamala mu NRM emyaka 3. Yayogedde biki? Njagala ntera statement emu gye yayogedde. Manye nti mwadde mugoberera. Agamba volume off, please. Restart your phone. Ebisigadde ojja bisanga. Njagala wandike wana statement Anita Amongi gye yakoze. Yes, video wanzo kwa bagikwatamu. Kubanda bwano eri stuck. Kamba jukiza. Yagambye bwati. Yagambye nze Anita Amongi. Nina new ideas. Era wadde ndi mupya mu NRM. Nkoze bintu bingi nnyo. Nti ne bwe nali mu opposition nakoleranga NRM. Yagambye nkoledde NRM bintu bingi nnyo, ne bwe nali mu opposition nakoleranga NRM. Kati kino kiba kirekawa abasajja bonna abagamba nti opposition nga ne funding bagijja mu State House. Kiba kirekawa abagamba nti mudiringa na opposition nga ate omukazi yennyini yabagambye nti yire wabadde mu opposition abadde akolera NRM. Ne mbagamba nti Anita Amongi yali kulutinga Mpuuga. Nali kulutinga Segona, ali kulutunze Semujunganda byayogera mbiraba. Njagala ndete video kikeberendema nga Semujunganda complaining oba challenging Anita Amongi. Njagala ndete video mu Semujunganda nga complaining oba nga akola allegations oba nga ine kintu kyayogera kibiku Anita Amongi okirete. He was given a task to talk about Museveni and his family only, no national matters. Teri kidnaps, teri torture, teri vote rigging. Baamua authority kwogera ku Museveni family ye kubanga it doesn't affect Museveni. Yabadde Anita Amongi yadda control ya controlling Mpuuga, ya controlling Semujunganda, ya control bonna yaba controlling right now. Katika amagambo ekigambo kino mutegeere. Olwali ennaku z'omwezi ziri 27. Omwezi gwa 8 omwaka 2025. Ekibadde museke mukirabye, billions and billions of money have been shared amongst the supporters of NRM. Era omuntu asinze okusaasaanya ssente bamuyita Anita Amongi. Ssente azijjawa. Kulwokusatu nabagamba nti omukazi oyo na presidential ambitions. Mukyagaanyo kipiikinga mbwongo bwammwe. Anita Amongi ayagala ntebe nnene. Alina sse mu magye, alina sse mu poliisi, alina sse mu judiciary, kati ayagala kubeera ku mmeeza nnene ya NRM. Omukazi ono alina ekintu kyazimba ng'agenda kizinga ku lumu nga tetumanyi. Wano kansooke nkuwa ekyokulabirako. Nabagamba omuzungu ayagala nnyo ebintu ebyonoonesa, ate omuzungu ayagala nnyo omuntu gw'agenda okweyambisa okubba. Omukyalo ono bukyanga akola emivuyo mu Uganda yakasinkana paapa oli omugenzi yamusinkana. Noono paapa aliko yazzemu namusinkana. Omukyalo ono azimba ki? Omukyala azimba ki? Kanchi bagambe no video mujja jijjayo. Omukyala oyo ayina presidential ambitions. Zemutamanyi yagambye she can do each and everything to protect NRM. What if nga mukubye structures za NRM zonna nga the only person who can save Museveni
and their properties is Anita Among nga guba fronting nga tomanyi. Anet Among kyazimba kinene. Sano nga mulenge gya kimanyiko. Lukwaga kimanyiko. Segona kimanyiko. Mpuga kimanyiko. Semojo nganda kimanyiko. Nabala bakimanyi. Besi gya kimanyiko bazimbe ekintu kinene. Fe tutunulide ange emo tutunulide Museveni na family ye. Tuyinza okulanga ekintu kikyuka omulugbe vubu nga tetutegedde. Watch out. Omukazi ekintu kyazimba kinene nnyo. Temone. There is a possibility nga bakyusa ango nga tetumanyi lwaki. Wadde Museveni akozesa n'asuula. Mpuliriza bulungi. Wadde Museveni akozesa n'asuula. Kye tuyita use and dump. Bwe tudda mu protocol ne structures za leadership. Rebecca Kadaga, she's far better than Anita Among. But the problem, she's well principled, well educated, knowledgeable, and she's known worldwide. She's the only person in this is wrong. Although she made two mistakes of reviewing term limit and age limit. Tewali mu NRM asobola kuyimira ga Museveni this is wrong okujjako former speaker Rebecca alitwala Kadaga. Kati Museveni akimanyi nti time gyalimu eringa mpira gwa Newcastle ne Liverpool. Ayinza okuba akyusa angles mwe nga temumanyi. Babadde tebasobola kuba Rebecca alikitwala Kadaga ku bintu omukyala bye yakola n'ennoli gy'alina. Olowooza talabye nti ye simple target egenda omukolera ebintu bino. Papa afudde ono yamusinkana kikye baateesa. Kankubuli ekigambo kino. Okufuna appointment ewa Papa takiba kyangu. But why is it very easy this lady to meet two pops in 2 different years? Waliwo ekintu omukazi ono kyazimba kyemuta natunuulira. Papa oli gwe twazika omwaka guno gwennyini yamusinkana. Papa ono mupya amusinkanye. Waliwo ekintu omukazi ono kyazimba ne ssente z'atambuliza ne ssente z'alina empitirivu. Waliwo ekintu ekitambula kyemuta namanya. Ekyo nkibagambye era nkibalekedde. Ekikubiza Kadaga Museveni anoonya omuntu asobola omukolera ekintu nga yes nga tewaliwo obstacle yonna yona omukazi. Katuddeyo wano Kokaluwa njagaluza statement ya Rebecca Kadaga. Njala tuwe ekintu kino time tukiwulize bulungi nnyo. Njala tuwulize statement ya Museveni. Tusooke ya Kadaga. The person aspiring to this office has only worked for 3 years for the NRM. Whether she was doing work is dependent, that's your business. But for the NRM, she has only worked for 3 years. So let us not gerrymander the guidelines. We have not sat to amend those guidelines. Can we allow the Right Honorable some more 2 minutes? No. Don't stop me. Don't stop me. Your Excellency, a national chair, I was a backbencher for 7 years before becoming a Minister of Regional Corporation.
patiently. I was patiently seated for 7 years as a backbencher. Will you reply? You are wrong. Say that anybody is hunting you. And also, it is not correct for you to try to involve my people, the Basoga. To try to give the impression that you are, if it's not you, if not you, Basoga are not there. This is not correct. And I have had references to that issue, but I keep quiet. I'm one who keeps quiet. But I am the one who fought for the Basoga. Bw'owuliza statement says ebbiri. Kati wulira history. Rebecca kennyini ng'ayo obuzibu bwava wano. Wulira. Yebetegerera kubeera barashoba. Singa kati asiba migugu. Singa ddeo bakitula. Singa kati asiba migugu. Singa tewali speaker. Singa kati asiba migugu. Okyenyumirizaamu. What happened? It happened. Now what? Chagwa, let's do other things. Bannayuganda abalowooza nti nno mwabayisa kulitalaba. Obagamba ki? Balina omukisa ogenda mu kooti nesalawo. So don't go back to history. Let's move on. Mama, si bwe kiri. No, kakati twakikola ne batwala mu kooti nesalawo netukisa ebyavaamu. So okyagala genda ku appeal. Ugenda ku appeal. Waweddeyo. Singa kibalawo omulundi omulala wandizeemu n'okikolera n'okubiza palamenti ekiyisa ekyo. Bite. Let's move forward. Don't go around. Nothing. Quit all past. Tuli ku STV ne mukyala Rebecca. Right. Bw'owuliza statement eyo no reflecting ala ibaddewo kikulaga bulazi nti bano abasajja bakukozesa ne bakusuula nga nfundikira awo abasinga obungi mukubidde amasimu gamba president statement gyakoze nga ali ebusoga yabadde etegeeza kikankunnyonnyole. President byabadde aggulawo ekitebe kya national platform eyiganga n'agamba nti mukyala Rebecca Kadaga maama we ate ssengawe. So in case of anything waddembe okubeegattako. Mu politics temulimu permanent enemy kyoba osooka okumanya. Mu politics buli kaseera golo zikyuka. Lwaki? Rebecca Kadaga alwanye entalo ze mu Busoga n'aziggusa. Here comes NRM ng'eyagala okuteekinga Busoga ng'eyita Anita Amongi. Kati kye babadde balina osooka okkuba kwe kusooka okkuba Rebecca Kadaga omujja mu play Anita Amongi kuba bukeddeya aje atekinge over nga controllinga Busoga. Nga n'entalo zonna ezibadde mu Busoga ziri financed by Anita Amongi badde balina okkubaani badde balina okkuba Rebecca Litola Kadaga in all angles omusula wansi. Kati mu politics olwokuba temulimu permanent enemy Rebecca Kadaga alina options bbiri. Esooka bagenda muyita to either okumutuuza omutiisatiisa oba musuubiza ekintu ekirala kyonna nkiddamu kino njagala omupulize bulungi. Bagenda kuyita Rebecca Kadaga mu meeting ku bintu bagenda mu bintu bisatu bagenda mukolako ekintu kimu. One, ekisooka there is a possibility nti bagenda muyita mu meeting bamugambe nti omanyi nti ebibaddewo nti ye bwe tumala okulonda gavumenti neddako nti ye tugenda kusuubiza okukola okuba minisita oba okuba ambassador. She can accept oba asobola okukkiriza oba asobola okugaana. Ekyo weekiri option esooka. Ekyokubiri, omukyalo oyo waddembe okujja nga independent. Ekyokusatu, waddembe okujoyininga ekibiina kyonna ky'abayagadde. Waddembe okujoyininga ekibiina kyonna ky'abayagadde. Option yokuna NRM wavira mu NRM nti agenze mu kibiina kyonna ekirala ebeera death row. Kino kijja kunze Rebecca alitwala Kadaga wagambira nti avudde mu NRM agenze mu kibiina kirala ebeera death row. Lwaki? Saawa zino
yandibadde yafadda naye ateeka okuba nga bamuwaako ku antidote esobodde omutambuza akase wabula wagambira public ati nze njoyirinze political party endala ebeera death row babagenda mujjawo mbuuza lwaki 1 tebakulya ssente nti Anita Amongi alina amaanyi okusinga Rebecca alitwala Kadaga politically no amusinga kintu kimu state protection na ssente ebintu biri ebi amusinga state protection na ssente ebintu ebi era ebibadde mu sseeke ya NRM mubadde mu state protection ne ssente bye bikubye Rebecca alikatwala Kadaga bwe tugenda mu kuyimirira nti bayimirira kaluluku nga bannansi basalawo Anita Amongi tandajja wasobola kukwata Rebecca alitwala Kadaga nowhere. So politically wasalirawo nti avudde mu NRM eyo ebeera straight death penalty yibagenda omutuusaako naye asobola okubeera nga ali protected as long as nti agambye nvuddeyo nyingidde ekibiina kino nkigenda mu backing okubeera nga waali nga yeebereddemu kati bw'omala obitegeera ebyo nobitegeera bulungi nno kiki bagenda okozzaako eyo busoga gy'olaba nakino kankikugambe ke bakubira Rebecca Kadaga ne bamufera akalulu okujja nga Museveni agenda twalayo military tanka n'eccupa nti babba akalulu mpaka kuwulira bubi eyinza n'obutave wadde wa NRM mukabere wa MP nkiddamu ng'obayagala kutegeera nti Rebecca Kadaga alina amaanyi kabagende mu kalulu NRM mwenza n'okutabuza mu parliament kababebe aba nga ba NRM bavudde mu busoga ekyo nkikugambye kijje ku nze bino jja bizza ogakasajja kaayogera ebigambo bino era mugenda kola kigenda kubeera mu mawulire ku TV ku radio after this mugenda tegeera nti omukazi w'amaanyi okusinga oli obukedde akoseza state protection kati kiki ekiddako okusalawo kuli eriye fe nga abenkyukakyuka olwabuuza nti abantu mufunira luddawa abasinga obungi kati abali kuno temwasoma political education okuva mu secondary school era tembali mu politics all along lwaki politics is all about numbers ebyobufuzi byonna biyimiridde ku bungi bw'abantu bw'oba olina kyovula nti abantu basala biva mu kibiina ekirala agenda mu kibiina ekirala ng'alabye nti kyekiina ennamba kyekisooka ekyokusatu mu politics nsobola okukozesa omuntu avudde mu kibiina ekirala okumanya dues ez'ekibiina ekyo n'enziba esingako kuba ekibiina ekyo ate lumaze munnange nayogera ku nsonga za mama alitwala Rebecca Kadaga ne Speaker of Parliament. Jukira alitwala Rebecca Kadaga aliko Speaker of Parliament ebisanja bibiri byonna. Ate nno yasooka kuba Deputy Speaker nga by then Honorable Sekandi nga ye Speaker. Sekandi akivaamu Honorable Rebecca Kadaga akiyingira after being a deputy. Achiyingira kakati akivaamu olanya ayingirawo omugenzi olanya amala kufa Anita yali deputy Anita n'akitwala kakati emberanye bagamba nti obuzibu buli nti kituufu mama litwala Rebecca Kadaga buli kimu yakikola n'akikolera NRM naye mbu baagala kukozesa Anita Amongi okubanga state yeddiza busoga jukira entalo zibaddeyo mama litwala Kadaga oba mujukirako waliwo baali betwala ne Namuganza oba mujukira sageeyo nayo yaliko nnyo so nakugamba nti bayagadde kukozesa Anita Amongi lwakuba esawa yakakati ayina sente ekyokulala ayina protection okuva mu state kyeva mulaba nti na wano tubadde tulabazi nga ba meetings nga Rebecca Kadaga abigamba President Yoweri Museveni face to face nti lwaki protecting oli ate nze ne munfuulo mubi naye bamugambye nti munnange singa osalawo n'ogamba nti NRM ogivuddemu ssaawa yonna
baba bakumiza omusu.